Mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka, nze mbalamusaako. Mukama yeebala okukuuma. Nzize okwogera ku bigambo ebitakwatagana bye tuwulira ku wa Ssaabasajja Kabaka waffe waali ekiseera kino. Naye njagala okusooka okubagamba kino nti gavumenti y'ekipoli kya Uganda yo yatuuka dda ku bo kye bayita amaanyi ekigirowoozesa nti oba katugambe amaanyi amangi, weerowooleza nti amazima n'okutegeeragana n'abantu tebikyalina mugaso. Kati tekyafaayo oba abantu bagyagala oba nedda, oba bakkiriziganya n'ebyo bye bakola oba nedda. Tebakyafaayo oba abantu balowooza tebabalimba, tebakyafaayo bo bagenda bugenzi nga bakola bukozi ebyabwe. Kati ate awo n'emmengo y'amayiga ne banne nabo we bayingidde. Mu mbeera eyo omuntu abeera avuddeyo butereevu okulwanyisa Katonda, obwa Katonda obuli mu bantu, awatali kubeekwekerera. Era awo otuukawo oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene ng'otambuza bulimba, ng'olwanyisa amazima, ndowooza n'otuuka ekiseera ne weetamwa n'okoowa oba n'owulira nga ate oba obaddewo ekiseera kino kyonna ng'otambula bw'oti osobola okugenda mu maaso nakyo. Naye nga bannaffe batusomesezza bulijjo nti okulwanyisa amazima ekyo Katonda akitukkiriza okukikola, naye ekitasoboka omwana w'omuntu kyatakolangako era kyatalikola kwe gawangula. Era kyokka kyakifunamu kibeera kuzannya na biseera n'okubyonoona. Weewaawo n'ebyaffe byennyini babeera babyonoona era nga babizannyisa, naye okusingira ddala n'ebyabwe. Naddala bwe kituuka nga we tuli kaakati ng'ekintu ekituuse nti ebintu byonna gavumenti ya Uganda ng'era n'emmengo nayo bwetandise kaakati nti tebakyalina bye boogera abantu ne bakkiriza. Kaakati kibanga kwegamba ekifudde n'okwogera kwennyini okutagasa. Kati oyogerera byaki abantu bye batakkiriza, naddala bw'oba oyogera bya bulimba. Obulimba bwetaaga n'obulira omuntu n'alowooza nti ky'oyogedde kyekyo. Kati bw'aba tajja kukkiriza aba tatawaanya oluusi abeera asinga. Kati waliwo n'embeera endala gye tulabye etutuusiza wano okubeera nti n'Omuganda asobola okwenoonyeza ekintu ky'aba ayagala okumanya. Kwegamba kanjogere nga nva ku ludda olw'okugamba nti n'Abaganda bwe bagaanibwa emirimu, ne bagaanibwa n'okusobola okubeera mu bulamu bwe babeera balowoozezza, bwe babeera babazze nti nno nja kusobola okubeera bwe nti ne bwe nti, ne batandika okuyiiya ekirala ekyokukola, ne babeera nga basindiikirizibwa okugenda mu mawanga. Kati we tuli wano tewali nsi ku ssemazinga zonna Muganda mw'atali. Abamu ku bafuzi oba abagundi abo abatambuza bye batambuza mu kipoli kya Uganda, Namibia baakagitegeera era n'abali emmengo bangi baakagimanya. Sigamba okugimanya kuba badde bagimanyi, naye okugitegeera baakakikola. Kati naye Namibia eriyo Abaganda abazadde ne baana bannaabwe abakulu abakola mu gavumenti yaayo ne mu magye, kwegamba nga ate bafaayo nnyo ku bakojja baabwe ne bamaama baabwe abali eno e Buganda, ne basenga ne bataata gye bakuze nga bajjanga ekiseera kyonna, ng'era n'Oluganda balumanyi bulungi. Kati baamanya nti Kabaka waabwe ali mu bitundu ebyo. Era kwegamba ekyo nkyogera okugamba nti abantu baleke kulowooza abali mu gavumenti ya gundi y'ekipoli era n'abali emmengo nti bwe babeera nga bagenze ku mawanga nti basobola okujja ne balimba Abaganda buli kimu kyonna, nti olwokubanga ebintu babikolera mu nsi ndala. Kyenjagadde obbalaga abo nti buli kitundu kyonna kati buli mu nsi yonna w'oyinza okutambulira Abaganda ojja basangayo, era ojja kwewuunya ne mu bifo mw'ojja okubasanga.
ebyo bikujjukiza Mwami Museveni we yagamba nti yakolera hansi nti n'alyoka abeera nga talina lutalo lumulema. Naye ffe ekyo tukyogerako nga tugamba nti kyetuva twekwata Katonda yakolera buli wamu, hansi, waggulu, wakati awo, buli wamu. Eno ensi tukibakuutira bulijjo eriko nnyiniyo, era byayagala byokka bye birina okugikolerwamu. Akola ebirala byonna obeera omenya amateeka ge. Era nga n'okusalawo okwo oba osazeewo okugamenya amateeka ago kiriko ebigenderako. N'olwekyo omuntu omukulu gy'okoma ekyo okukitegeera amangu, gye kikoma okukuyamba n'otobeera mu mbeera kati nga gye tulaba nti abantu bakukuta n'ebintu ebikolebwa n'ebigenda mu maaso, bakukuta badde eri nti oba abantu baleke kumanya, naye nga lwaki abantu tebamanya. Kati amawulire ge twasoose okufuna ng'Omumbejja Ndagira atubulira nti Ssaabasajja yavuddeyo e Namibia era nti atuuse ku butaka. Olunaku lwabadde lwaddirwa ku Osajjo. Naye emabegako awo babuloga ababadde abamu okwo ku mitimbagano gwa YouTube naddala babadde bakyogeddewo nti mu nnaku 2 Ssaabasajja akomawo. Ne tuwulira ne babuloga abamu nga bagamba nti essaawa yonna atuuka ku butaka. Tubeera tuli awo enkeera nga ab'Emmengo babadde b'Emmengo abalesaaga amawulire abatandise okugatambuza ku mitimbagano nga bagamba nti Namibia yagaanye okwongezaayo olukusa lwe yawa Kabaka wa Buganda olw'okubeera mu ggwanga lyabwe. Waliwo abantu abamu bagundi bano abawuzi b'obunyama nga bwe batera okubayita ababeera ku mikutu egyo ndowooza be basoose okutambuza amawulire ago, wadde nga wabaddewo era n'abalala babuloga babadde bamaze okugakolako obutambi, naye okutambula okubuna emitimbagano. Kati nga okugenda okukirabira ddala ng'amawulire okufuluma okugenda ku mikutu gafulumiddemu mu gundi ku mukutu oguyitibwa NBC Digital News nga gwe Namibia, nga bagamba mbu Executive Director mu kifo ekyo Ssaabasajja mwabadde gwe bayita Dr. Darlene Dilange Omunamibia ye yawandiika ebbaluwa eyaliko ennaku z'omwezi 9 Julayi ng'agiwandiika eri Ministry ya International Relations and Cooperation ng'asaba visa ya Kabaka waffe eyongezebweyo. Kati Omwami Penda Nanda ng'oyo Executive Director wa Ministry ya International Relations and Cooperation n'awandiikira Dr. Darlene oyo ku kifo ekyo ekya Okungwari Ssaabasajja gy'abadde nga bagamba nti etteeka lyabwe erya gavumenti y'e Namibia liwa omuntu atali mu Namibia mu katundu ak'omwenda. Etteeka lyabwe mu katundu ak'omwenda liwa omuntu atali mu Namibia ekiseera ekisinga obunene ennaku 4. Ye maximum ennaku si nnaku 4, nnaku 9 kyaba asobola okubeera mu ggwanga lyabwe. Era ne bagamba nti okusaba ekitegeeza nti okusaba kw'Abanamibia okwo ku lwa Ssaabasajja Abanamibia bakugaanye. Kati wabaddewo abantu abawandiika amawulire nga bagamba Ssaabasajja bamugaanye. Omuntu atakusabye obeera otya ng'omugaanye? Oli teyabasabye. Abanamibia bennyini omusawo ye yagenze n'asaba, Omunamibia yali mu gavumenti n'addamu kwegamba. Ekintu kyabwe kyonna kyabadde wakati w'Abanamibia. Ekikulu ekibuzibwa nti bannaffe ba next of kin babadde bali ludda wa bamukyala Kagere Simanyani n'abaloga Mayiga Wasajja babadde bali ludda wa ekintu kyonna ekikwata ku Ssaabasajja n'okubeera e Namibia nekiba kikolebwako Banamibia. Kati ate awo omuntu we yeebuuliza nti okutuuka omu ku bakungu b'eddwaliro okusabira Kabaka okumwongerezaayo olukusa, ba next of kin bano bulijjo be batutendera bebaawa ate dokita ono obuyinza obubeera nga yamusabira kwegamba yabadde amusabira olukusa olungaani ng'omusawo amujjanjaba. Amalwaliro gaawa agasabira abalwadde obutuuze. Naye nammwe bannaffe mwesaasireko mwerekemwako obuntu. Ekikulu kiriwo nti abakulemberamu mu kutetenkanya ebintu bino
ebbanga eddene bali babaddeko mu ggwanga eritali lyabwe ndowooza teryaweza myaka 5 ate nga abalala be babakolera ku by'okubeerayo kwabwe. Kati bemugezaako okulimba ekintu bakiruddemu bakimanyi. Amateeka gaawukanamu mu nsi ez'enjawulo ag'okuzibeeramu naye ate tegaawukana nnyo. Leka bino ebyeyo e Uganda abagwira gye bali nti be batambuza ekintu be basugulawo enzigi buli mugwira n'ayingira okuva buli wamu nga baagala okwonoona n'okutabulatabula. Kati eddwaliro lisobola okuwa empapula zonna ezikuteerayo akabega ne linnyonnyola nti omulwadde waffe ali wano kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti, naye nti lyo ligende lisituke likusabire obutuuze ne bw'oba ng'obadde olikolera era likuteerayo akabega ne linnyonnyola nti omuntu tumwetaaga kubanga alina obumanyi bwe buti ne bwe buti. Mubeera mwaliwadde ssente emmeka era nga mwaliziyisizaawo okuziriwa. Ekyo kyetwongera okubuuza ba next of kin n'abalamba Kagere Wasajja Mayiga n'abalala mwenna. Kwegamba obuyinza obw'okulabirira kabaka baabuwa musawo ate n'ebirala nti ebintu byemu byonna kiva tebikwatagana obulimba bwe buzibu bwe bulina. Kwega kiteekwa okuba nga kino ekintu kibeeraliikiriza nnyo nammwe mwennyini obulimba bukumalako eddembe. Mwandivuddeyo ne mwogere bye muteeka okwogera omulundi gumu ndaba era ne bemulimba nabo tebakkiriza bye mubagamba. Kubanga ekitegeeza ne mu kusooka era oyo omusawo ye yamusabira olukusa olw'okubeerayo. Kwegamba nti muveeyo mukyogere yes abasawo baagamba nti ateekwa okugenda kirungi nga bwe mwabyogera nti abasawo baagamba nti agenda awummuleka abeereeyo naye ate omusawo yennyini n'asituka n'ava ne ku mirimu gye n'agenda n'agandise kaŋŋende musabireyo ate ennaku ne ziggwako omusawo yennyini n'asituka n'agandika kati kaŋŋende mwongezeeyo. Kwegamba kabaka waffe mwamuwaamu musawo. Lwaki temwakitugamba? Kakati ebyo bye tuwulira nga bagamba abantu anti mubigatte no n'eri nti oyo gundi mukyala Nnaabaloga yennyini yasituka Nabalamba n'agenda n'asasula eddwaliro akakadde era nti entegeka yali yakukumirayo kabaka okumala omwaka mulamba. Kwegamba ebyo mwategeka ne mugenda musasula akakadde kakusaagira ku ne bwe ziba zamuwa musolo nga si zammwe nga za Buganda nga zaava mu misinde. Naye ne mugenda musasula akakadde nga temumaze kusaba butuuze kubanga kikkirizibwa okusabira omuntu obutuuze ate era kabaka w'eggwanga si muntu gwe bagenda okumma obutuuze naddala mu nsi ya Afrika kankubuulire singa muba temutaddemu byabufuzi n'ebyo ebyokulimbalimba n'ebyo ebyekijega byemukola ebitaliiko ku muntu kuwaayo bwongo bwe n'ogaa nti kantuule ndowooleza ekintu kino kibe nga kivaamu nga kinyirira newankubadde nga kyenjagala si kye kituufu okukikozesa naye era tebibeera bizibu kubanga n'omuntu okubeera obubeezi okufuna residence permit ng'alina ssente amawanga gonna galina nti bw'oba oweza emitwalo 2 osobola okujja n'osaba obutuuze ne babukuwa kasita obeera nga ssente oziyingiza mu banka mu akawunti zaabwe abasinga obungi kye baagala okuva mu Amerika okutuukawa. Naye Abaganda n'abaana ba Buganda kye balina okumanya nti ebintu bano abantu bye bakola byonna bibeera bitegeke. Temubaako kye mukkiriza nga temumaze kukyetolera na kukirowoozaako nnyo. Buli kimu kikolebwa era buli kyonna buli kimu kikolebwa nga kiriko ekigendererwa n'ekyogerebwa byonna birina lwaki babyogera ate nga ebigendererwa byabwe bya bulabe eri Buganda n'abantu ab'omu kitundu kino. Kati mpozi n'ekirala ensi bwe kugaana olukusa lw'okugibeeramu ng'emanyina bulungi w'oli ekiddirira kibeera kya kukwata ku mukono kukuzza wammwe deportation. Naye ate era ne twebuuza nti buli muntu Namibia gwetawa lukusa lwa kubeera mu nsi yaabwe erina kumussa mu mawulire. Kati kirabika Namibia yayagadde ekisse mu mawulire nga yayagadde eyitaawo mu kulangirira nti feeno omuntu wammwe avuddeyo kubanga tukimanyi bulungi nnyo Namibia yabeera mu mbeera eteri nnungi teyakyagala n'akamu ensi eyimiriddewo ku bulambuzi ensi erimu abantu batono ensi temanyibbwa nnyo teyagala nnyo ndowooza ku bantu kukireekaanirako kati abantu okugenda okukola okwekalakaasa
mu bifo byabwe ebyenjawulo n'okubawandiikira amabaluwa ndooza ekyo kyeyagadde okukubanga abantu abamu ngaabo bayinza okuba nga tebajja bo kugenda kulangira nakukola kino naye bamanya nti nno tuteeke ku mukutu gwawa tuteeke ku gwa Facebook ogufulumira ku Facebook tulyoke tubaire nga tutegeeza abantu nti feeno tetwamwongedde lukusa kati mwebirala mubyetegeerere kubanga abanamibia n'abaganda basisinkanye ku mukutu nga bonna beebuuza nti kakatolo kabaka wa Buganda ali ku overstay jjukira overstay kubeera kumenya mateeka naye ng'ekyamazima kyennyini kiri nti kabaka yavaayo dda kwosa jjo ng'omumbejja bwe yatutegeezezza ebirala bingi ebiraga nti ekintu kyatambudde bwe kityo ate era ne inbox abagundi abanamibia de bakyogerako nti nno kabaka yavaayo eri kati awo kyemuva mubeera nti mulina okwegendereza nti abantu bemukoleramu bangi ate abantu abalina omwoyo gwa Afirika nabo bangi abatunuulira abatali ngammwe abamu abali mu gavumenti ya Uganda nammwe abali emengo abalowooza ku mbuto zammwe abantu tebeerowoozaako bokka boolowooza ne ku baddugavu balowooza ne ku struggle y'abaddugavu gye babaddemu ebbanga ddene mu byemutawa kitiibwa byemutalowoozaako abantu abalala babirowoozaako era abantu abamu babadde banakuwavu lwaki kabaka tebamwongedde kale kakati abantu baffe ng'Abafirika twandibadde tuyambagana wakati waffe ne batuuka n'okugamba nti no Abachina n'Abazungu wano mubongezanga ennaku babeera wano waliwo omukazi mu Switzerland yajja wano ne bamuwa gundi permanent residency muyinza muti okugaana kabaka bongera ebintu nga bintu byabwe byanjawulo naye nga waliwo omuntu ayinza okukwata bwewandikayo ekintu kimu oli najja n'akubuulira nti bannange ekintu ekyo kyagenze bubi ffe tetwakyagadde bwe tutyo n'ebintu ebifaanana bwe bityo wabula ekyongedde mpozi okutukola obubi be bataka abakulu b'ebikaabo abaagenda e Namibia ate okuvaayo leero kwega mu nnaku zonna kasooka nga bajja tebavaayo leero balabye okuvaayo okugamba nti kabaka gyali e Namibia era mulamu era gyali e Namibia mbwe ekyo twakitegedde kwega nga boogera nga beefula nga abatawulidde nti nno kyogerebbwa nti kabaka yakomawo kwega nga bazze okuwakanya ebyo abantu bye babadde bamanyi nti nno bitambula nga bwe bitambula abantu bamanya ebintu ate n'ekirala ekiri mu bantu abali mu gavumenti Kabira abantu boogezi balina olugambo tebalina mizi nekiba nti kitambudde nga n'Abaganda bali balina emizi kati bagikendeeza okitegedde ne bantu boogera nnyo temulina gye muyinza kuyita ne mwe mwennyini Museveni yennyini yagenda n'abulira abalala ne Nabalamba n'agenda abulira akaama baga nti security kasita esukka ku babiri ebeejo ebeefuuse common knowledge kale nno okukkiriza abatako ne bakkiriza bo bennyini okukozesebwa mu ngeri eyo efulumya n'eyogera ebintu ebiwakanya amazima ne muwakanya amazima bajjajjaffe ke baagamba nti Buganda kwetambulira ate mmwe abataka bennyini abakutte ebifundika enfuluma ne mugawakanya okwo kubeera kutyoboola bifundikwa bye mukutte ku lwa Buganda kibeera kivve nnyo omutaka tanoonya magezi kubanga amazima ge magezi omutaka atalengerera wala atasunsula omutaka wa ssente w'ebyenfuna omutaka atulawo essaawa yonna era tubanjulira era abaana bajja kufuna scholarship era abaana bajja kudda tunoonya kabaka waffe ng'otubulira oyo kakikya scholarship owaawa ow'amagezi g'abeeru kwegamba abantu ne babeera nga bagenda kyagala kwegendereza abantu ne bagenda babwebuula mpola wakati mu kusikatira nga tebandyagadde ekikola kwegamba ekivaamu nga batandika kubayita amannya nga gw'owulira kakati ge babayita n'owulira omuzzukulu ng'aga nti abo bajjajja bampala embaaya nkyogerako kubanga kinakuwaza okuwulira abataka ba Buganda nga boogerewako bwe batyo nti bampala embaaya kati ebyo nga tumaze okubyogerako kabaka wa Buganda mwali ali ku butaka ebirimbo tebikutteeyo muleke adde mu lubiri lwe era muleke alabagane n'abantu be ekyo tekiyite you win some you lose some ekyo tekiyiseewo kati ekyokuwala n'omukwano nga bwe muwalana n'amazima awo kituuse we kituuse kaakati muwalanyeeko kye muwalanye omukwano si mwangu n'amazima si mangu makuwalana mufubye bali boogerako mu byafaayo nti baafuba
temwagala kulaba abantu bwe basanyuka mutya nti bajja kusanyuka bavuge bodaboda bakwate amatabi muwulire nga ekkabyo libaliko temufaayo nammwe mufune bye mwagala mugende mu bakazi bammwe mubakwate mu bifuba mubeere mu sirikate kinaaba kirunaku lumu lwe bajja okusanyuka nga badda mu mirimu gyabwe ebyokutya nti nno abantu bajja kwekalakaasa ebyo bigenda kuba mu kiseera kyabyo mukama wagambira nti bwe binaabeerera we saawa mukama essaawa esinga tewali kintu kyonna kibeera ku nsi kuno kitandika kitaggwa bigenda kuggwa n'ebyo bye mukangalala mu butebe waggulu bigenda kubaako ebikoma kubanga mukama si yabiteekawo ala ne bye yateekawo byennyini aga nabyo bigenda kukoma naye ate byataateekawo bigenda kuba ngo temulina kye musobola kukola okubitangira naye si kyekiseera kati muleke abantu ne kabaka waabwe baagalane era basanyuke baddemu balabaganeko muleke mujjeewo ekkabyo nammwe mujjeewo ekkabyo mweweweeze mwewumuzeemu katonda omulungi ow'ekisa otubeere mukama otubundugireko emikisa gy'era baffe omukuumenga amiina